Ekiri mu ggwanga ffenna tubeere nga twesabira omwezi gwa Julayi gufuuse gwa Julayi bannange. Kaakati nno n'akabenje akalala kaaguddewo era munnange abaana b'essomero lya Nnaalongo SS munnange nabo akabenje kaatuusewo nga bava ku ttuwa eri babadde mu bbaasi ya Buzza Secondary School era abasinga bali mu ddwaliro naye okusinziira ku muwala ono oba ku muyizi ono ye agambye nti akabenje kano driver mbu yakikoze akigenderedde mbu driver yakikoze akigenderedde katubeere nga tubikuwa agikoze ekigenderere olwedde atwesombire kubeera driver sa alumwike yajaye alumwike yatulekera motoka yajayo abaana motoka yinaayo. Ebigambo ebiyinza okuba nti nno bigumya omukyalo ono simanyi oba gye biri kubanga kati kyayitamu yasingira ddala okuba nti nakitegeera kubanga obwedda akaaba agamba nti omwana yekayeka gw'abadde asigazza naye afudde. Baali balongo kubanga ono ye Waswa, kaakati Kato ye yasooka okubuuka, kaakati ate ne Waswa yabuuse mu kabenje akaaguddewo munnange ate wali eri ku ssomero erya King David. Kitalo nnyo, kitalo ddala, obulumi eri omukyalo ono bwo bungi. Bali babiri munange n'ensiga zonna munange nayangezeeko nabye bakazi bannange nina ennaku Waswa mukwano bibino byonsuubiza naye Waswa nga nabye ennaku Waswa okoze biki maama wangambye ngume maama agenda kwekuuma bannange nina ennaku bannange ndabye bannange munsaasire akaana kange kebadde nnirako kakano bannange ndabye bannange mukama saategedde saandisasudde bannange ndabye nnyo bannange mukama bannange mukama taliyo Katonda muggulu eyanikoze bino omwana wange munnange tulabye ennaku kireke wansi kalisinga omwana wange. Omuzadde omulala wuuno ye omwana we ow'obuwala yafudde owa P7 kaakati ate n'omuto ye akyali mu mbeera mbi ddala akyali mu mbeera mbi kuddwaliro. Embeera yo nga yo ekyamazima sijja kugamba nti nnombi kubanga abasawo bagezezzaako ogwabwe nabo okubanga okusinziira ku baana ng'engeri gye baaguddemu ku akisidenti bwe twagirabye ekyamazima yabadde mbi nnyo naye ng'abazadde obulumi tuyita mu bungi. Badde n'abaana bange babiri, omwana w'obuwala Michelle ng'asoma ekibiina ekyomusanvu then Michael ow'ekibiina ekyokusatu ne Michelle mukama tasobodde mundekera amututte amugguza ebirembe naye obulumi bungi. Katusabe Katonda atuyambe Michael asobole okudda engulu. Mukama wesize gwe yatuwa Michelle yapa Michelle obulumi obungi oba obulumi sina kyesobola kugamba wabula okwesiga Mukama Katonda okumpisa mu bulumi buno kuba obulumi bungi. Ejjinja liri ne ligambibwa okuba nti naate driver lye yakoonye okuba nti no munnange akabenje kano okaabaddewo. Bangi mubadde mwebuuza nti ye driver nga tayogerwako bannange ne driver yavudde mu bulamu bw'ensi eno driver naye yafudde driver yafudde naye nga lye ejjinja munnange erigambibwa okuba nti no lye yakoonye ate munnange n'abeera nga akabenje kano okaabaddewo.
Jjajja ow'edda akaaba ennyo ng'agamba keeyondese bambi amawulire agalinga ag'essanyu gali nti Keeyi akyali mulamu era akyali mu ddwaliro wadde ng'embeera si nnungi nnyo. Mbu yasoose kuba nti naate ateekebwa mu baana abaafudde naye bagenze okukizuula ng'ono akyali mulamu. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Omwana bannange mulamu. Omwana mulamu Keeyi Kimuli, omwana wa sister wange yankaabiza amaziga abasinga ne museka abamu abasinga abamu of course era mu mukwano nga mugakali balo kaaba bwoseka naye kale bicyannaku naye amazima gali nti batusindikidde ekifaananyi ng'omwana ali mirambo abaliyo ne batukakasa nti omwana yafudde n'afulumira ne ku listi y'abafudde then ne tukikkiriza ate era mu basi yabaddemu n'ebifaananyi ne babitulaga bulungi ne video ng'ali mirambo. Naye ndowoozo bayamaze n'akola nga omanye ebintu bya Katonda nga we yazuukiza Laazaalo mu bafu omwana tugenza okuddamu okwogera. Subscribinga, likinga, lekawo baka bwawo mu comment section. Propaganda ye atandise nti munnange akabenje kano kalimu okusaddaaka bannange. Y'omu ku batambuza spiritual world mu gavumenti ya Museveni nga ye omuntu nga tannayingira gavumenti yali mulungi mu kintu ekyo. Bwayingidde mu gavumenti Museveni gwakozesa okuba nti agenda amalirize ebyokola n'ebyamba bya Museveni byonna byakola. Yensonga lwaki nti akabenje ako bwe kagoddewo Balamu yasooseewo ne poliisi. Lwaki? Kubanga yabadde alina emikolo gy'alina okumaliriza mu kaseera ako. Ebigambo mbiddamu. Balamu mukongozi amala bibamba mu ligimu ya Museveni mu spiritual world. Era y'ensonga lwaki yabaddewo yatuuse mu budde nga ne poliisi tennatuukawo n'akola emikolo gye egyamukama egyamukola egyamutumiddwa n'agikola bulungi nnyo era n'agimaliriza. Balamu mumazi wa bibamba mu gavumenti ya NRM mu spiritual world. Kubanga ekyo before nga tannayingira gavumenti abadde akimanyi bulungi nnyo era ng'akikola perfectly. Kati kino kye yakoze yabadde akola kutuukiriza bibamba na bulombolombo mu spiritual world eya Museveni ng'akola emirimu gye mu ssaddaaka zaabwe. Ekyo nkyogera kuba n'obujulizi mujja bulabako. Ekyo nga nkimaze. Basi ngemaze okutugumbula abaana. Lwaki Balamu yasosewo poliisi? Balamu yafunye ate namba z'abazadde bakubira. Balamu alina obuyinza opronouncing omuntu nti mufu oba omwana w'omuntu nti mufu as a minister. Era yabadde avaayo yabadde alagawa in that particular moment. Gwe mubuuze ebibuuzo bingi nnyo. Story nyingi zigenda kuvaayo mujja zitegera. Naye sooka obuuze Balamu yategedde atya essimu z'abazadde bakubira? Yafunye ate essimu z'abazadde bakubira? Nga n'eddwaliro tebikubye, Headmaster takubye, abasawo abazadde tebakuta, abasomesa baddeko tebakubye, abasurvivinze, Balamu yaggyewo ennamba z'abazadde okubakubira. Era waki yasooseewo in the first place? Obudde obwo yabadde avaawo era abadde alagawa. Kyenkugambye ono mu mali ya Museveni oba okyagala okyula toyagala kyulya bino nze mbyogedde ate mbivunaanyizibwako. Kati ekyo nga kimaze ago amanene ag'ebbeeyi tegawangibwa na nkoko, gawangibwa na musaayi gw'abantu. Nkiddamu amasomero ge mulaba ago amanene tegawangibwa na nkoko ba na mbuzi, bagawanga na musaayi gw'abaana. Aba abantu abalala mujja genda mu bitegeera mpola. Balamu yaziikula Kafeero nga najjamba bulira politics yekulungulira ku Kafeero. Balamu yaziikula Kafeero nabagamba omusaayi gwatandikira ku baana b'eggaba. Saddaaka ya Younger Generation yatandikira ku musaayi gw'abaana b'eggaba. Nejjanga ezunga ne mbagamba bakiro nkinze kigenda kweyongera. Accident egwawo nga Balamu gyali, Balamu yansookawo, Balamu ya reportinga, Balamu yakola bwati tu. Mbwe motoka ya Blood Bank yabadde bavaako emabega. Bino ebintu mujja genda mu bitegeera mpola ne bwe munaaba temutegeera abatategeera mujja kwekaka mutegeere. Mujja kwekaka mukole ki?
nakugamba bamusaba Innocent Blood abaana abato younger generation abaana 700 nembagamba nengamba abaana bwe muba muva ku ssomero mutambulire mu bibinja. Joe na concluding like 3 to 4 days back nagamba abazadde mujjeyo abaana mujjeyo sente za trip. Abaana bamwe tebagenda ku trip. Kati ntegeera bannabbi ba Bayibuli kye baaliko ng'alagudde ekintu ne kimutuukako. Ne kituuka ku bantu ng'alaba. Teri kintu mwekambabuulire. Waliwo olumu lw'oleeta information n'ogamba Mukama. Waliwo lw'obeera ku zi video kati ng'Abafilipino ng'ebyo, Abafilipino, aba Nepali eyo bati. Omuntu abeera ku live ng'alinako 2M live. 2M live milioni 2 nga zimulaba. Waliwo lw'oleeta information n'ogamba Mukama eno information abantu bandigiwulidde abantu nga milioni 7 live. Egenda okutambula ennaku 2 ng'abantu milioni 10 zigiwulidde. Kubanga ogwange gwakugireeta. Naye era omuntu akonagamba ne pastor ebintu byonna obyogera naye wansi ku ground tebituuka tukole tutya bituuke. Ogwange gwakubijja gye mbijja mbireete. Ogw'okukaka ababiwulira si gwange. Waliwo lw'oleeta video n'ogamba bano abantu eno video baaligiwulidde milioni 10 live. Naye ogenda otuuka ng'abantu bonna bali ku gundi afande we meet me tomorrow nga bali okolukunkumuli. Ogenda okutuuka ku bintu eby'ekisiru nga bali eyo ku by'ekisiru nga bali eyo bangi. Kati amaziga gaago nga mbyogedde tubibabuulidde tubitema mu audio tubireeta mu butundutundu tubyogera tubiddiŋŋana kiro mu ttumbi emisana mu malya g'ebyemisana mu kinywambogo tubeera ku live tubuulira abantu. Saagala kuwulira muzadde yenna akaaba muziika abaana bammwe mudde waka mutuule. Mudde waka mutuule mugamire mwe mulidde abaana bammwe. Wulira procedures z'okukola gundi ziri bwe ziti za trip. Lwaki gavumenti emanya nti abaana bagenda ku trip era ne babateekerateekera accident? Kubira obuuza omukulu w'essomero yenna. Essomero bwe literegeka trip, essomero libulira inspector w'amasomero wa gavumenti mu kitundu ekyo. Inspector n'akolagana ne inspector omukulu wa district. Owa municipality oba ow'eggombolola oba owaaki yasooka okukimanya asookerwako. N'akolagana n'owa district. Owa district n'akolagana ne Ministry of Education. Ministry of Education neekukkiriza okutwala abaana ku trip. Gavumenti bwetyo bw'emanya essomero erigenda ku trip. Bw'osanga si kyekyo sidda ku internet. Kubanga gw'ojja buuza bategeera batya. Obabuulira ne bw'ogenda okusimbula ne wogenda okuyita ne bakuyamba nako ne ku bbaasi ezikutwala. Bagamba obabuulirako ne bakuyambako abaana okuba seefu. Kati basobola okuseetinga ne bamanya ogenda kusimbula wano odduka ogende bw'oti ntye n'egundi bw'oti ntye ne bamanya nti ne train bw'esimbula bw'eti mu ssaawa bw'eziti muba musobola okusinkana ku cross gundi bwe muti ada crossroads ne mukola hiding. Buuza headmaster yenna procedures z'okuwininga certificate y'okugenda okulambula ebeera etya. Omanyi vulugu ali mu Ministry of Education. Bwe bato bwe bamanya amasomero agagendwa ne bakukkiriza nti gwe genda naawe genda n'obabuulira bw'onoogenda nabo ne bayiiya ekyabwe ekiddako. Nowa Jacob omutuuze munnange yafiiridde ate mu kabenje kano. Katubeere nga tubikuwa leero ebigambo byo bitono twagala tubeere nga tukuwa buwi mawulire. Nange ate watwaliddemu omwana gwe mbadde ndabirira ng'omuntu. Omwana ono mama we abeera mu Bunamwaya. Mama we yajja n'antuukira ng'omukulembeze nga tata yafa mu COVID. Nensala omutwala mu Kings David. Mama era yagala somero ddala ate nze nga njagala Kings David. Kyokka ekyasinze okumenya omutima
obadde maama we akaaba ekigambo kimu nani mwana wange saagala agende ku King David na mwana wange saagala agenda ku King David kintu ekyo kyannumira saaka kindeeta amaziga so bad nalinga ng'agamba nti nze eyamutwala King David nze yamuviiriddeko obuzibu okukola ki okufa kwegamba munine mulebuuza nti omwana si wuwo weekutekute ng'omuntu ng'ayagala kuwa omuntu education gy'otaafuna agifuna ye ng'omwana n'omusasuli okuva omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'afuna obuzibu naye mu bintu byonna omuzadde n'agamba nti omwana wange saagala agenda ku King David nga kyakaaba kati gwe ng'omuntu abadde alabirira oba abadde aweerera muli weevuma mu mutima n'ogamba oba nakola nsobi oba kyali kibi kyali kirowoozo kyange kibi because nzikiriza teri muntu ayagala kufa ayagala muntu kufa olabira nga Katonda leero kalenda yagikomeza nze ekyamuntu aza kusomera lyali kumpi ne maama waabeera ate engeri eriri mu kitundu nga nsobola okumonitaringa omwana okulaba education system ye efaanana etya but ngwekyo ekiri kyovola nti abantu abamu baseera ebisingo nti bagala kuyamba because outcome y'okuyamba mulimu repercussions ey'enjawulo nti omuntu asobola okugamba ekigambo naye ng'akyogedde nga gwe gwakigambye ogenda kirowoozaako nnyo wejjusa ogambe kale waki nakkiriza kikulumire kale waki saayambira mu distance kale waki nasembeza so ebintu byennya ebitukako mu bulamu bwaffe ng'abantu ebitunyigiriza naye n'otunula n'ogamba naye osanga Katonda abaako n'ensonga ze wakyaleeta ebintu ebimu mu bulamu bwaffe osanga bituyigirize obutayamba because I believe that mulimu ebintu ebimu Katonda byaleeta mu bulamu bwaffe nga otayamba ate obeera n'omusango mu maaso ga Katonda w'oyamba ate ojja kufuuka ekizibu mu bulamu bw'abantu abamu so naye Katonda awumuze emirembe abaana bonna baatufuddeko wamu n'omusomesa nannyini essomero kibi nnyo kitalo nnyo neera still kiddayo era buli kiisi ng'omanyi nti oli muzadde yonna gy'oli kuno tekwadde teri muntu yadde ayagala abaana baffe enteekateeka ya Katonda singa abaana omwana teyagenze ku trip olwaleero yandibadde oba lwajjo yandibadde afudde beetaaga buyambi kuba abaana gye bali abaana tebatula abaana bakutuse twandireese abaana naye naffe tubadde tulina we tubayambira kuba ambulance egendamu omwana omu abaana beetaaga katanda era senga abazadde bave eno bagende bataasa abaana baabwe naye bye balindamu ne bagenda babaleetera nze simanyi kuba senga tetukuyenze naye ng'abaana gye bali ali obubi gwe basindika embaale bali ku peyinikiira mumujja mubasanzeewo Kapchora mu ddwaliro abasawo bandifuddeyo naye tewali ddagala kyendabyeyo kuba abasawo batufuddeko balaga nti bafunayo naye tewali ddagala badde so bad ekiro kuba omwana omutwe obwongo bwavuddemu naye basobodde okumuzaawo ne babuzaamu omwana omulala ebyenda bye byakoze eki byayiise naye nabasobodde naye okutwala mu laboratory ate kati azengulu w'ebyenda yazengulu ojjako omutwe oyo obwongo oyo akyali ku kyuma ku ventilation yekka ali omu ali ku ventilation then ekiro kwafuddeko just abaana omu n'abantu abaku driver ne manager abafudde wano director yafiiridde eri yafiiridde Kapchora n'abaana abalala 20 so far tufiiriddwa abantu 26 so naye twandwadde tufiira n'abangi naye olw'obukugu bw'abasawo Mbale Kasereni Kapchora oyambuka ku lusozi then ne Kapchora abantu be Kapchora babadde n'omutima gw'esirabangako kubanga abakazi babadde bajjako n'engomasi zaabwe ebikooyi ne bateekerawo abaana ne bebasaako kuba amalwaliro gabadde gagira amalwaliro gaffe gabeera gagira so ne batuula wansi ne basiimula abaana ne babeerawo nga bamaama b'abaana ekyo tosobola kisanga Uganda Kampala nakisanze Kapchora nga buli mwana aliko abakyala abakadde 3 n'abawala abato nga babalabirira nga abaana baabwe bazaala so njala kwebazanya abasebeyi bandaze omutima omulala so mwe abantu abali wano mukole emitima egyo mutuyamba abantu
kuba nange nabadde nkoye nga tubadde namusindwa naye nawulire waliwo accident ngamba kati nebaka ntya ng'abaana bali mu kutufaako ate nga mbadde minisita w'abaana ate ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu amalwaliro agabajanjaba gange so nengamba nina okulaba okucoordinatinga so bonna twayiseewo era ne waleero tujja kuyitawo naye njala okwebaza bano abasawo bakoze omulimu omulungi mukama abawamusa bwete etambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo liking nga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba